Uganda y'enkya. Bara this president inesima nacho mukulu yakyusiza saawa eno. Uliriza. Kitu kyakungubaga atatana tu amuna kadi. Uliriza. Museveni abantu bamumanyi. Abantu amanyi Museveni ali bali abantu babo mu Uganda. Bameka? Babiri. Ani. Gwaba manyi bambu. Sekandi na jiri bati mu Kenya. Mu bantu abategeera Museveni sekandi mwali. Vanji? Sekandi mwali. Bono bere wa Museveni bango omupiira wakulese wobeera. Sekandi yansasa yali akwasa Jessica Lupo egonde office namugamba. Yani ate Jessica Lupo. Vice President aliko. Twaro nkujjukiza so Lito. Soko linde ko. Retired Major Jessica Lupo. Ye Vice President. Ye Vice President. Kati noze bulijjo manyi nti cabinet yegenda tulero ni Vice President. Atete. Wegenda mu Baba londa dda. Genda mu somero boza abana ni Vice President. Nze mbate mayita nalondebwa. Yalondebwa mukama wange. Hatulawa. Mwali mugwangu mayafuma mu Rwanda. Mwali. Ani? Ye retired Major Jessica Alupo, ye Vice President. Ate nayinza osinga ku sekandi oyo. Sekandi yali amu office namugamba gye batakutumye togenda. Bye bakuwadde byoba okola. Nawayo empapula zinawayo ne ina office ye ene yekomerawo n'akola ejije gy'abadde akola bulijjo. Magenda ku popopo. Komaawo. Kati abantu abategera Museveni bali aba sekani na jiribati bejiribati lwaki omusanga akutte kabira kapakati yabula bannange omanyi sikibi sikibi why yali Vice President kyekifaananyi ekyo wali osanzeyo covid ngase omutamivu okukyalo wasangako covid ngase omutamivu okukyalo genda ku batamivu okukyalo kwammwe abasula ne kumbalaza olwo bafa covid ninga tebalina maski ekyo naye omukulu essaawa eno yakyusizaamu kombala disinala sisi kati Wuuno Hussein abasumba yali abawe ennaku 3 Museveni bwagamba tokwata mu kabina kengo abatagamba aba opposition Museveni bwe yaleta Jennifer yagamba atya nga yakamuleeta Jennifer agenda tereza Kampala wayita banga kiraga Jennifer nemesezzo mu Kampala kakati Museveni atamumanyi simumanyi. Naliko ne ku interview emu ne General Proscovian ye Lieutenant General ndoza Proscovian na Lweiso. Nangamba nti onansonyo okyogera muzzukulu naye abaana abantu bangi balemedde otegeera omuntu gwe bakola ne President Museveni. Ne saawa eno abamu tebamutegeera emyaka ana gye yakafuga. Kati nze mmutegeera nnyo kubanga mubeera nnyo ku lusegere. Yes. Museveni mubeera nnyo ku lusegere. Webale. Kubanga Museveni bagamba afuuka kapa ate nsanga nnyo bukkapa. Ne wakankalina. Oyinza omwogerako n'afuuka ekibojjolo najja. Hudu Hussein. Nadde nja kulaga. Bagiyita kyengavudde mu ngazzeemu. N'omusajja ng'adda ayogeza maanyi. Bwe butumbaavu. Naye ate Abannayuganda tebayiga. Ogenda sanga ate abalala bagenda oleetanga nabo bakambwe. Waliwo omusajja abeeranga mu Sitekanso wamitanga Kiwa. Kiwa yali w'amaanyi nga balina sinanula waliwo omukyala yeyerusa ennyo mukadde yeyerusa nnyo n'akona alinga amuyire buto w'empuuta yatulugunya nnyo abantu abaatulugunya nnyo abantu ku mulembe gwabwe naye kati noonya Kiwa waali ng'oyinza ogamba Sitekanso ya nnyina yatutulugunya nnyo obudde obwo nakolerako kaleerwe nga kyatunda obumu Kiwa alina emmotoka y'omusajja gye yakwata nevundirako lumonde akati abantu abamu bwe batuuka mu bifo beerabira Museveni omulaba abaana bamukubako katyuni bamuteekako omutwe ne bamuteekako bino yali anyeze wanje kubana yakimanyi Bannayuganda si bangu kati Hussein yagenda n'atwalira Wuuno ekyamukozesa byonna yatwalira Prime Museveni amawulire nti olaba Bobi Wine luli wamukwatire luko okwekakasa ne kuba mu kibuga batembe basinga okukumamu omuliro katubagobe mu Kampala yeerabira nti agoba baana ba munju gye bamututte weetaaga essaawa 9:15 mbwoba osimbudde kati ng'ovuga mmotoka si booda
Wuuno wummula mirembe mama Wuuno wummula mirembe gwalidde okusanyuka yegwe n'otasanyuka Wuuno wummula mirembe bannange Wuuno wummula mirembe omwoyo gumukama gumuze mirembe twala byonna byolina mwale yumbe yiyo twala bambi twala kati waliwo omusajja gwe njagala bankwatireko gwe n'otasanyuka era mbadde sijja kyewo President Museveni nina omusajja gwanjagala ankwatireko ani waku ekyo kintu kiggale ani Muhoozi Muhoozi President Museveni nkwatiraku Muhoozi President Museveni David Kaineruga tunuuza wano bwenti bakuwulira tunuuza mu kamera nze Kawoya nzaalwa Mubende mu Kiganda Kasebwembe ewali Nnyombi Tembo asuliri mu Kalitunsi ffe tusulire no wansi mu Kagga nga mu Kiranda lwattira embizi era Nnyombi Tembo President Museveni nkwatira ku Muhoozi David Kainerugaba ate amukwatire President Museveni nkwatira ku Kainerugaba omuteeketeeke ajje bulungi ekisanja ekiddako omutwe yes wene ekigambo ky'okweseza nti muteeketeeke sawa ino si muteeketeeke muteeketeeke kati sawa zo muteeketeeke naye kati bamuteeketeeke bulungi 226 lendo tuuka nga ali kalaso statement bagitegedde nze ngitegedde eyo ngitegedde eyo tugende ku kirala Hudu Hussein tikyabasumba Muhoozi omuwalana abasumba omwana w'embuga omuwalana toyagala nalya project Muhoozi ndi ku project Muhoozi ndi project Muhoozi mukingo yampa sente yazijjayo simu mitwalo kakadde yiyo kakadde kamwe mitwalo 72 mukingo yampa sente ffe tuli timu Muhoozi kati kankubuli abati timu Muhoozi inze Pastor Bujingo Susan Makula waliwo n'omusajja w'omugundi w'omukisenyi Kiganda ffe tuli timu Muhoozi Kiganda takusuwinga eggwe omusajja gwe ebyo bigambo by'omuteeka Kiganda Pastor Kiganda yamanyi nze ngambye Kiganda yalina yeweka w'engonge nze jjajjange na Kiganda bwe suwinga ndi mugagga mukwano go bamwine naye amaanyi nze nekyenjiza oyogedde ku paani mu bbaala omuzindalo ogunzirize kwata bamwine lumu yali ku BBS ene ya Buganda nga wabwina ayogeza amaanyi feno mutunakola wekalakasa tujja era tebijja kulinnya mukono nenga nyoka ali eri ennyumba emukuba bannaye kambabuulire bwe tujja ekamba atwerabira ebituleesi ffe bwe tujja ekampala nze bwe najja ekampala nategeera ekintu kimu nakkola era buli awali ssente bwenkola ki olaga naye ate siggwamu naye nkubuulire toggwamu nnyo lwa ssente muganda amaanyi ameemanyi osookanga n'omanya olina amaanyi mangi naye akutumye abaana be abawadde bifo ki balina maanyi gatya wali osanzeeko Natasha mu kkubo oba n'owulira Natasha agenze mu hoteri nali emmere yabwereere nedda ssebo wali oddeko Muhoozi nti yatomedde omuntu n'adduka n'agenda bugenzi wali oddeko Muhoozi nti yakubye abantu amasasi akuba ayina gwe lwakuba ebyo byogerwa bwogerwa eyavayo yabyogera mbu bamutulugunya mbu ku orders oda eza Muhoozi naye Muhoozi alina emundu ayinza okujja nga ava ku kyakalamu naye nkitegedde kyogerako nkitegedde nti yandiza wano mu kampala nakuba bukubi masasi naye kakati gwe embwa gwe mpama kugwa jjo mikolo gyankeeta mere ekuze emisege bakutumye oyaga kuba n'amaanyi agasinga aga Museveni singa Wuuno amaanyi gabadde nago ne buyine oyo buyine bulevu nze muyita bulevu oyo bulevu singa amaanyi gayina singa yabadde Museveni singa ekibuga singa babyesi gye bakyasa singa babyesi gye bakyasa owejjinja yali ani owejjinja RDC ejjinja yagamba Besigye mutojja eno omusogo waliwo ne yakuba Besigye amazzi ye gundi aliwo yafuya Besigye tiyagasi abakulu mbera n'erinnya lye alina yitwe eyaliridda wayi mbanja akujukira gundi RDC wejjinja yali ani ono gwe bakwatira mu COVID yagira mu emotoka ebajjokyeza Katemba gwe gwe bateeka mbayo kirambo nankulabye enya kandi noonye wane
Nimone abantu baluza mu 7 bwakaddiye tatikira. Mu 7 ya sakwa. Mbwe moroka bajocheza nankulabye. Simaye cyali ukodi Kampala. Nzeriyo namawewe mbadde nkyali mawulire nga ebyokweditinga nga storage nenga nogisula mu kasasi. Sagala kuzanya. Nze kati waliwo omuntu gwejjako nze najjanga kumwire story nga sijituusa ku office muga bayitiza imbuzi. Sola busu. Naye ebintu byonna n'abana abatulaba netubanga abasaga n'emitundu bitubigirize amaanyi amemanye mabi. Omukulu yali emukono Fred Bamwini ng'amaanyi gagizi n'omutwale mu kibuga eky'e Masaka. Abantu bali mu kuzimba kibuga kya Masaka nayo n'ogenda ye Mwine bamuzaalawa. Sakinga Mwine bamuzaalawa ewuwa wamukozeeyo ki? Ye Wuudu bamuzaalawa. Bona ngenda banonya. Wuudu alina amasomero ameka? Wuudu alina obutale bumeka mu gwagoba butembe? Watekamu kayimba k'abayaaye. Watekamu kayimba k'abawanguzi-ssebo. Tuyibanga y'amagye. Ati amanya nti bali kati ku live batulaba bali ona ali mu America oba yankubidde. Ndabe. Ezirugo bitegereyo 6 plus 63. Ate nomujjako. Evuddeko yokka avuddeko abadde flashing. Simanyi. Tugende wano tulabe ku live. Tugende tulabe ku naye menkyanonya Bamwine gye bamuzaala. Fred Bamwine. Where do you birth of? City. Yes. Ku profile ya mukulu. Fred Bamwine profile. Fred Bamwine. Banaye Mukama Katonda. Si yoyo. Yoyo. Omukulu yamutwa ekino mwaka tegweze nga amututte eruwero banna kaseke. Yasula eyo. No mwaka tegweze. Awala najjayo. Ngenda weeyiye. Ojja kulaba Bamwine nga akomyewo ati bintu bya Museveni bizibu tiyera byomayi. Enzo mwe wa vice president bizibu. Ne wakwade president Museveni awoza ayina enkola mbu akuba owuwa akuba awumba. Obazaala omulalu yamumanya lumonda abaana batambula nabo kumugwa. Bamwine nga yogeza maanye emukono najje Masaka mu kitabantu okijjukira ebijambiya. Kale nebijambiya nebikola controlling. Oba Mwine yali abitwalayo. Oba Mwine yekola yekobananga ne Segirinya ne Alani. Zaake akazaake yawa Mwine obuyinzo obwo amaanyi ago. Esiba yebeyo jabo enyimo sereza. Naye echa Hudu Hussein abantu ba mu Kampala abantu ba wansi bakyogera coach. Landiro ndi wina kusino. Gebya Hudu esimu yino waguze yakakadde landlord yabanja. Wa DP. Amanje mtwalo jana na imam. Wa DP. Mbuyete bamutwala kulya. Gwe. Abantu bansi boogera kiku kya Hudu Hussein okugenda. Nabe nasanze nga bali kubbiya. Waliwo abatembeyi babadde n'emiyembe ne bagigaba. Bwerere. Awo ku William. Bwerere. Era bamufuna mpola mweyagale, mwebale kuloga. Bawalesani mukazi. Ngenda mukebera wana. Omukazi ajja bakwasa n'ekisa kubanga abasinga otembeya abakazi baba n'obwana bwabwe bambi. Ajja kukwatibwa ku kisa. N'ekyo kyonna byonna bituyigirize. Waliwo osi gwe bali bate osi mukazi ali awo ku mini price. Wa polisi ya mini price osi wawo mukazi. Oli omukazi simulabanga. Siteganse mbalo yitamu naye nayitamu ne ganga ye. Abalina okulongoosa. N'akagundi kana akatwala. Kano ke bateeka mu ssente. Obubox. Ne bwasanga brush ng'egudde n'ekubenga teddagala agitwala. Waliwo omukulu wayali Prince Job Cafe yayimba nti toli wa kitalo nga gwe bolowooza twali tulabya abanene emirembe ngalo. Eyakuwa amagezi okunobewa omusajja teyafuuwa mindi yakutika mbugo yakujjako ekitiyo n'akuwa kigiiko okugenda okutika lole y'omukyanga. Ensi eno gy'olaba ekanudde amaaso gw'ogamba onoobeera otya. Ebintu by'ebiwundi naye ensi egunjuza muliro. Bamwine kale awo ensike egunjulire eyo genda olundeko bubizi bukonzibe. Antu wansi mwogera bubi nnyo. Ate ne Wuudu omutwala ayumbe. Wuudu
kubikolimo byolina Wuuno ojja tembeeya amata ojja tembeeyako amata egundi eriwa gye bagateeka mu Wuuno ojja kuddusa ku gonja Akaayi mukolima erukaya mukolima Wuuno ogenda kuddusa gonja erukaya oba ensangi Wuuno ogenda kuddusa gonja naye gye bakutte bajja kujja Wuuno ogenda kuddusa gonja ku kkubo tumalirize tuve Wuuno ogenda kuddusa gonja bannange ne kasooli n'obunyama butayidde bulungi abasumba basabye essaala zawulikise ennaku asatu gali tegannaggwako Wuuno n'agenda ne yeetonda mu nnimba omusajja yamala obbagoba olwagira n'akola yutta sinabagobako amaanyi g'essajja gaali gabuze tolumba Mukama n'omalako tolumba muki ate n'omuntu era bagamba nti tokoma kwoyo yafukibwako amafuta tomukomangako toyingirira ng'omusumba yasukkawe kati Wuuno baali babimutumye kati Wuuno akwate bamwine omwine akole mu ofiisi nga delivery amabaluwa ayumbe bayambagane ate ye bamwine basudde busuuzi ne banna wakati agenda kukola mulimu ki musajja wattu anaye Ssebwa asobola essaawa yonna asobola okujja ku bwa minisita ekifo eky'amaanyi asobola Museveni takozesa bantu bati bali arrogant genda onoonyone yagende waba mugemeire n'amugamba agenda olipewa Museveni we wa Katonda Rukutana aliwa mwesigwa Ssebwa Rukutana si minisita wani yakuba n'abantu amasasi mu kalulu ana eggwanga Uganda oyo ye tali mukomera atanoonyeyo kibali be bateekako ejjokugira ebijambiya oyo tali mukomera kuba bali bamuwayiriza talina namungu minisita wa gundi yali minisita oba yali muwoleza wa gavumenti oba yali muki of course yali Attorney General kati Ssebwa era bamuwa n'ekifo kati Deputy Attorney General kati ekifo kye bamuwa okimanyi alunda nti alina faamu gy'akolako n'ebyennyanja ate ono yani yakuba abawumeme kibooko abawumeme yagenda nayambulamu omusajja namukuba embooko nga abba amasannyalaze ng'ate abba amasannyalaze agakonekiti nga tayise mu mateeka omutegedde omumanyi waliwo oba yamukubirawo nakuba omusajja kyatambula nnyo yegundi ye State Minister for Labour kati ani Mwesigwa Rukutana ana abasajja baalwana nga tebatawulikika bakola mirimu bali mukola mirimu malala gabakka tugende ku bakathani kusaasira gwe kusaasira naye ekikolwa ekyo nga kyabadde kibi nnyo kyenalabye abaganda babi abaganda baki sijja kiddamu abaganda babi omuganda taliiko wuwe Catherine kusaasira mwana wammwe baganda bw'abeera omwana omuzaala nga mubi tomugobaka bw'obeera ewaffe ne tukugamba nti genda oyonoone genda okole bino nabiri ove mu bantu abakulu kati bw'olaba amayinja bwe yayimbanga nti ani agula ensi bwe yafuna muwamu ssente n'agitunda kati ali mu ministry ya water kati Catherine kusaasira ekyakutwadde okuziika ewa mafias walukagga nga tewasobola munoonyeza kalulu agende kuba meeya afune ssente zijjanjaba kitaawe wadde ono nayo ki singa nabaddeyo n'akabaketi k'omusulo nandikayiridde Catherine kusaasira mabeere naawe yes ne kati ye big kati big ayo ziika ki bujo ziikawa nga teyagenda kuziika okeeki lokeeki big ayo yagenda ayinza okuba yagenda wamulabayo kati tuyinza okuba tetwala wamulabayo big ayo nga teyagenda kuziika wa Kizito Lwanga abantu bakulu mwene alemu abo nga teyagenda kuziika wa Kizito Lwanga big ayo nga saakula wa muzaata big ayo musiraamu wagende wa Anas Kalisa yagende wa Kalisa omuzika kati wa Masias ono nayo ki ne ekintu ebyobufuzi lwaki bituukaawo lwaki abantu ba wansi lwaki enso tambula obulungi n'ekigitabangula bya bufuzi enso okukula bya bufuzi point ebyobufuzi bwe nga tebiri stable ensi tekula point ebyobufuzi bwe nga biri stable ensi ekula era ekiganiso ensi okukula the point ogenda mpaka kusere the point
oyogedde point genda maaso ensokula bya bufuzi yogedde ki oyogedde point za bya makulu byonna byoyogedde ensokula bya bufuzi ebyobufuzi tebisoka nebiddako wabaine soka netukungubagiro netuzaawo ki gweki kidawo ebike ebyobufuzi omuntu netusooka netukungubagira omuntu taata w'omuntu agenze netuziika ffenna netubeera ba Luganda badde baze kulaga mwoyo gwa Sseruganda gutya mukuziika tosobola kyogamba Bobi Wine agenda kuziika ogundi jakobolanya Kamuzibwa agende bamugo agenda tuma gundi ajja tuma mpuuga agenda nono wema kindi ani ono omuvuuko nyeko tubala ebyobufuzi kubala Museveni agenda ewolanya walebeko omukolo oguliko okuziika omuntu aba mukulu nga kuliko Museveni ne Bobi Wine naye ekikolwa ekyo nze omu ebyobufuzi yesi wadde basobya bannange wadde basobya naye ekyo kyabatadde ku kigezo kyatera kukitegeeza ebyobufuzi tebitutuusaawo kukyawagana nnyo bwe tutya lwaki tewajja nonnyimbirako mu campaign kali kaseera ka byabufuzi kakola kati ebyobufuzi byaggwa nti kawo yennaku essaawa lwaki teyamuweereza kukubagiza yadde kawoya owagira ekibiina kya naye empaga kirala kasitali nkusasane era batambudde babiri kusasira bigayi yakwata ekintu kyo tekyayoleseza nti abavubuka bano people power baani bonna nti newe tubakwasa mu ggwanga bwe batakwatagana oba bajja bagoba mutusibye mutuse mutulinye ku mimwa kati ate bwe tufiira olwaki mujje waffe kyekiri bwanika kyeri avevenga nakyo mumuteese ne gavumenti ebawa abaana nanga osaamuwagira nawalabanga omuntu ovuya obanga batise nakati omubisi nti bwe baali babakwata bateesa nani osibye emikono omulabe wo toteesanga naye obulamu bwo bwonna bw'otegeera nti omuntu akuloga toteesanga naye ate tomwegayirira wakirifa abaliddawo abaana balirwana kyo ekyo ekyenteeseganya kati kasale nikusaasira yali agambye ddi yali avuddeyo ddi n'agamba abaana mu Buganda bakwatibwa battibwa wangi naye tekibagobya ate kuziika lwaki munonye eki ekyo kyolesa empisa embi oli bw'aba alina empisa embi gwe basaagala nnyoko gw'omwana nkwagala ate tekiŋŋamba nakisiga nti nkugobe nkwate emiggo nkukube ensisi gye twagala bwetya kyogamba kayima emiyani kalima omugobe wakirumira nga afudde byali bya bufuzi onkubye emuziro owangudde oyiseewo bwemba sikwagala leero nenkya nga sikwagala lwakwaffe mu Uganda enkya tutunuulira eggwanga nti kawooya wadde olina ensobi zonna kitetugenda nkusaasira ekyo kyeyakoze yali tagenze kuziika yadde agenze kwetega President Museveni nti twongere kasente tetukyalina tunywa mazzi ye yafunye kyamukoledde yagenze kutega bebekulu lwaki teyagenzeeyo n'omukulu ng'asirise bebe kiki bebekulu yategera waagwa yategera abantu bakolera si bakubuubuuka kikatha nkusasa ne Big Eye nga tumayiza baagala kugezaako komaweri bantu kwetega kati kusasa kyakuba ekivulu obwomu naga nti tegeseronki nemba nensaba agitegeka atulageko Serena era Serena ajja kukola ayite President Museveni tumanya nti nkalu ate President Museveni nabajja asookigatta kyonna kyonna ekimusazi mu Serena olaba tusomba abantu ne bagenda mu baasi zaffe tulina baasi zaffe zisomba abantu ne zitambula naye kati ate mu Serena tuyinza okujjuza ababaka Parliament nga tubasasudde busasuza abendi bali bameka bali bina bibo kikubi bino bo kikubi agonza mutale yagamba full figure beera mu amagezi kinebwe jiba 10 no basa ku 10 nojiz like Serena nojifule ya rice call omuntu 10 oba milioni bimeka ntu bino milioni 4 bina era milioni 4 kacho tange entufu yes kati bali abantu 10 keka kadde kamu abantu 10 milioni 10 nera abafunye kwa n'omukulu abagenda kwata yawe nene Big Eye yakubye oluyimba olupya Big Eye Big Eye nti obyo bucupa bikome
nakuba n'olimba lwa maama naye abakulu asika naye kiganye bwogwa teri muntu yali agudde nadda tuve wano social media teriyo muntu yali agudde nadda kayiwa yaliko wamanyi pasita kayiwa nga buli gwotambula banyumya kayiwa kati boogera ku bujingo teriyo muntu agwa nadda Abudu Mulasi tayimba bubi yakubako nakivubo yakubako ki kati nobo muwe baala yange eriye ku Manda Road Johnson agikuba nga bayingirira bilibili tagikuba kati Abudu Mulasi omugato kati Abudu Mulasi omulembe gwabo obagula mulengo obagula miki otekamu wire mukabya notekamu Abudu Mulasi Chance Nalubega notekamu Furufiga notekamu Sala Shoti notekamu ani Nabiro yafa notekamu Matia Kakumirizi nongatirako Kabuye Sembogga noterako Madokisi mulengo nibagenda yingirire 15 ino Madokisi ne Kabuye Sembogga bakwato bateke wali wa bali aba babiri ba gem Madokisi semana doyimba kirwa alina yayimbye yayimbye olupya Lusachi ngo noza ne wire mukabi mukati gole muja abantu bemanya bakuba ebivula bachayagalwa nakukyanti mukabi awagire nalemu ne munange ekivula akikuba munene kijjula musharo oba wa kyasatu akikuba kyasatu naye era bagenda mulembe togama nti akikuba ategeke ekivulu ngalonki nga one man is show one man is army ngagula vita bagalo kuba lugogo kati fik fama ikakozi yali ategesewa mbumajane mai bichie fik mwayo kamwana mutomo kuyimba bofuna akasenda akagula proti mu kuyimba kagule tekitegeza ndi geno tekesha fe tuli bakabi naye mulwa batutambula tuzimba yatega kasho ne bigai gundi ne tegesa DJ Mike kati aba DJ Mike banyuma okuleta ku mbaga ku birthday party z'abaana ngwena ko kuletia sodem ne ebintu bino kati Furufiga muyimbi oh yes sijja kulimba simuyimbi ne Furufiga ina abaana ebigambo byafutukanga ne Furufiga naye asokuba shona ajijjuza kati Katolu bwamanyiza okweyita nti wakabi naye yaliko nenya yankuleta ko lumune Katolu bwama mbeera obye yogezi Katolu bwama mulalu twazanya ko teyansasula wanonga ku Martin Road awali ofiti eriawo tekikuluma tekinuma namusonderako ne kuzo omutima ate namala natuyita abalonzi abasiru ajaga akatimba ko kachimo katwale akantere mukaveera alabe akawe kasukwa kinenga tumaliriza ebyobufuzi bituse ku serio nti abantu bansi bako bituse ku serio biri mu kuvana ku erio sali olabako tugenda tandika ngo kumanya nti enyumba ya Catherine kusasira nga josura kasasiro bobange ebyobufuzi bituse ku mwana wa Bobi Wine okuba nti bamukutenenje bakwatira ku family okoloti ndabula batrai necho kiri atete tuchogeragako musebo Solomon Kampala mbuya kukusenjaga agitwala mugo ate bannange kibinyo kuba obutalowooza era Headmaster w'ire somero yetaaga kufa ndabula bane ekizibu kyaliko omanyi lwaki yetaaga kufa lwaki bivane bi anate toyagaliza muntu kufa no oba omusiru oba oyagala ki kubanga essomero ly'abendi alitta goyinza otwala mwana wo mu ssomero limu enjaga kitegeeza mukebera bubi abaana nga bajja essomero abaana bo kubanywa enjaga goyinza otwalayo omwana kitegeeza essomero ly'abali alitta obufumbo mukazi wo baba afuluta odda mu lujja kumulangirira abaana ba Twitter nabo ennaku zino balina eddalu balesa akafaananyi ng'omukulu Headmaster aline Muhoozi kaine lugaba ne batandika byeyogeza mbu akwatagana n'omuntu oyo era essomero eryo bwe libanga liri ku mulamwa Headmaster bamugobe nekikola nze cheche kikola administration yewe bagigobe yonna bagiwe akakiiko ko kuba webuze ekibuuzo omwana yabiyisaawa ate nga balina ne kamera CCTV kamera babanga yabirina omwana badde yakasomerayo kuba imusini ya fokati kitegeeza bwe bamulabye oyo mulimu bangi abaginywa essomero lyamwe linywe ye lwaki obireta mu mawulire ne baba bikolo oleta byaki bya mawulire lwaki ogonjola egondiyo singa omusomesa akwata osinga ofuna abasomesa babiri abakwata abaana ku ssomero okiteeka mu mawulire abasomesa balina empisa embi bulijjo baleta mu mawulire sebo bwozaale bali abaana bo babaleta mu mawulire
ekyo nange ekyokwetaba na mawulire oba jebiro oba bitufu asibitu mu mawulire tugamba bobogeza okwata omwana omuto face yo gikola ki ojibika future y'omwana ene eriwa webale nnyo ng'oli muzadde olina amagezi nga tewanyaalirwa mu mutwe future y'omwana eyo ndi munamone naye ekyo nange no bwobanga olina amagezi ng'osomesa future nze nkyasobola okwa faaza uli munaddiini faaza oyo alina n'abaana oyo anywa n'essigala ate oyo omusajja akayanywa enjaga n'ebigambo byo binene oli mukulembezebwa mwawa musiru future y'omwana eriwa wadde yakoze byati tebetaga tokolanga ku mawulire tosanga ku mwana ng'olina omukwata ne face n'ogikola ki n'enjibika lwaki mba mu protectinga future ye nakyo byonna future ya Kampala eriwa okwanika omwana twamukutte n'enjaga kyekinamuggyako kale bw'aba aginywa kyekinagimugyako kibi nnyo omwana oyo future ye eriwa naba basomye amaze osomuwa omulimu anywa enjaga kati oba osomesa waaki kitegeeza essomero lyo eryessomero kitege eryessomero mulijjeeko abaana eryessomero mulijjeeko abaana mubatu essomero B fenna tuli bazadde essomero B fenna tuli bazadde naye ekyo kyekyakoledwa bw'oba oli kale faaza ki lwaki tewamusabire sakalamento aterere ekyakoleddwa kyo mukatuliki munno mulimba nnyo mu sente zibamalamu muvuzi wa boda sente zibamalamu nnyo ebitiibwa byammwe mulowooze nnyo ku famire nnyoko yakusindika n'akuzaala byonna bye wakola byali birungi naye nnyoko yakulaalaasa faaza oyo bodda emabega emyaka nga 15 oba 3 emabega oyinza omusanga yabbako naye be yabbako bayinza okujja ne bamulaalaasa temumuwa bafaaza tetuwagira mwana kyaba akola singa bayakikola naye how do you handling ekintu okyandolinza otya essimu eno giwa ekitiibwa byoyogere essimu eno giwa ekitiibwa oluzungu lwoyogere olwo eno essimu tekwatibwa bantu ba layisi yogera genda maaso ekintu okihandolinza otya gongamba omwana omutadde mu mawulire mwana wabobugani bamukutte n'enjaga baana bameka be bagoba amasomo ne tubaleeta mu mawulire nakati balina bwe bagobye naye nga bo temubagize omwana wa Bobi Wine kyeki oyakuttira bana Bobi Wine future oya Bobi Wine ajje waka kufukamira gambe taata oba oyagala amasomero gonna gazira omwana wa Bobi Wine wali omwana tayagala kusomesa ko waliwo essomero tayagala kusomesa bana ba Bobi Wine asasula bubi atakumira mpeera batukumire simulaba oli mubi nnyo ye yani amanya soko omusaakingi baguze essimu leero musaakingi kibi nnyo ate ndalabye neyisiba bulevu nga naye avuddeyo avuma omwana bagobye oli ne kale yisima gundi ne basazaamu contract ye ne spa ebadde gundi ab'amasaagi naki spamani yasimanyi kakati yisima bw'atalina wadde akaana ku nsi teweegadangako naawe teyegada yanyogoga afe ali firizidi bwati antu bansi mwogera bubi nnyo busungu bw'amaanyi omuntu wa wansi bw'atayomba ayinza okukuttira mu nju ng'ozalaki Museveni abaleka ne muleekaana obusungu bukke edi tica ye yali mumanyiiko lyaddewo biki sooke munoonye wano erinnya lyettuufu manyi abantu abasinga okukola ebikolobero kale oyinza oddewo ng'akyali ku ssomero lyange oyo siyono brother Sebo aliganyira oba aliganyira omusajja oyo bamugobe ku ssomero Deodat jawone eki atakumira mpeera bwe mulaba ku Deodat ng'ayitiddeko eyo bajja ku dduuka lyo tomuguza Katonda kuuma maaso ata future tunakwatagana wanga alayisa abasajja kabaka wendigwa woolibwa mweraba Uganda y'enkya